Tambuza video buli atuuka. Nuwa mutu ononsonyiwa nkulinzeeko ne nkulaba nga ate olabika okyali busy. Obudde buweddeko nkwadde obudde obumala. Ensi tusooke tusomesa ensi tugere maaso. Chena musanvu kasirise satu empologoma yeddembe popa apart the voice feeding people wire.com nga bulijjo muli kulubogola simba wakati awo magere yange webe simbu detaina kyetya malako nabagambye malako I'm going to finish with everybody. Sawa zigende ddala ne zitya mudala ne sawa namba kuze nabasuubiza ziri munana ogwe Uganda. Tambuza video tolwawo bino bikulu. Tambuza video jongereyo tolwawo. Tambuza video awoze mpondo sempumude. Tambuza video ngendo okuva wano okumula live okumala omwezi mulamba nga lumbuye yagikola nga ali wali atudda somuka nenga tannaba nja kugikola paka le banamujjayo gyali nasumulude Bobby yatugamba robodaba style katuli mu robodaba je tutambulira mu robodaba mwe tutambulira ene bajiwita bogole simba wakati yao chena musanvu kasirisa satu empologoma yeddembe. But let me warn you, my brothers and sisters, I know everybody has opinions. I hate negative opinions. Nja kubulokinga ndabira mu kamoli munda mubonda biro ntegeera. Tambuza video simba wakati yao. Bwekezo commentinga wano ngeri negative toja kunda mukunda bate kiruma. Nenkunyiganga akakukunyi kiruma. Kiruma. Ne marankunyiga kiruma kakati gwe commentinga wane bekisiru nkunyige kati. Abo naba kulimba limba ba commenting ebekisiru banyampi tebali nawe. They are pretenders because they know that you are easy to be diverted. No one can divert me. Nabagamba mwawuliriza abanyampi kugoloba senga nabaraga ekyatuka kugoloba nebo yali bad accident kugoloba nalimba vuze ngena banyigira ne police ya wano njinyige yonna paka ne mwawuliriza abanyampi nengamba kambaleke ne kulumbuye ne muna akola live emirundi 10 zemba ina wano kati mwena muli mu nkwawa mwe namba ina muli wano mwena everybody's here. Mansa video bayinga ngenda zikebera shares emitwalo ngeji kubanja kala message etuke buli omwe muyingire mu bwongo ne president Kyagulanyi Njali wababa dali ewuma egenda kugwa nze ku muntu wange mununula nze no maninze ate bakubire simu ate kola simu private ate ibere tebali kibera private Museveni bwagamba nti will crush the opposition achogera publicly tekikolya mu nkukutu era bamalo chogera ko nekikolebwa kati namwe muyigo okwogera kyova mula mwine enkwe mwagala nnyo obwama semwe kubakama kyova mwine enkwe nze sina nkwe buza abamanyi. I don't admire money. South Africa kugamba nti nomani bofuna million mweke 10 ekyagulo munegwa sigala zisiri ankwe siyagala ankwe sina ankwe siri wankwenze ndi muganda omutuufu ne muganda omwozeeko temuja ko gera mu inbox gera bicho nonsense kyova mwine enkwe mwenda kubaka abanammwe muberomo mwana sala yogera lwatu ndi mukano mani mwagala. Tambuza video njabavuga mbaziri ngenti mazimba tekano muzingonyo mu nkwawa ngo bayitemu. Just be careful. Be careful when you comment on my page. Bino byaddala abana bafiiridde mbaba wambye tuti okudda wakabatunonya bakola ki ate mwekubajje muri kubula mbalumbuye kajubi mbwe bukwata kajubi yenze awo musaga ewa mama Teresa we take omulire mmere wa mama Teresa sima katundu bakayita sima akisiki no ngamba sina beto olora mwena sibayina
Ewa mama Teresa emulire mmere kaisiki. Bamalaya batundire entulubiru. No ngamba mwesi balina mu ngalo wano. Mbayina. Yeah. Mwena mbayina. Tambuza video. Zenja balaga lwati Museveni yalwana mu nsuko n'awamba ensi. Yayina bakadogo bamusonga mbere. Tebali mu katengo. Bamusonga mbere nonyereza ekintu paka lwenkutuusa ku kisenge no pamane B. Tambuza video. Ewa mama Teresa. Awavo oluko lukwata lumbuye. Mama Teresa mulire mmera wabwerwawo. Wemukunganira smeka sika mukatundu bakaita smeka isiki awa wote mumanyi wetake nina bwino mwegendereze nga mwefula bali naffe. Tambuza video nsumule video. Echa goloba nali kitusiza ku kisenge. Ngenda balaga footage yo nane video nzibalageza satellite zonna. Nengamba bino bina Uganda bisiruka mbiveko. Era mama nina buchirwa we bali kunjija mu kintu. Nakivaako nengamba mwe namba lesi. No mchala Patusa Sewungu mwebale nnyo Patusa yangamba kiveko Patusia bwana kiumule nenjivaako. Senga nabalaga footage za goloba nembalaga ekyaliwe sawa ezo nembalaga buli kimu. Daddy, I'm busy, Papa. I'm coming. Close the door, please, Daddy. Please, baby. I'm coming. Take this cup. Give my money. Thank you. Thank you. Touch. Close the door. Thank you, my darling. Thank you, my son Riva. Thank you. Tambuza video tokowa. Mutambuze video. Don't comment on my page when you're negative. I want to warn each and everybody that I'm one man who remembers the words from the leader of the people, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Once he told us that when you're ready to stand for the truth, be ready to stand alone. So I'm here standing alone, and I will challenge everybody. I will challenge everybody until when me there inside. You don't know some you tell us say, wow, go on. Tambuza bakuganta ndoraga mafini omanyaraga mafini. Tambuza video tena bakutambula lutambi lutuse nabawadde sawa ziyiseko. Nyinza nokubongera endala just to prove me wrong. But nobody can prove me wrong because mbayina wano bwenti batadde wano mwe namba zinze mulinga chapati. Zamuntegeera. Omanyize omunda wanga ninaka seko mbasi seka ndi munyivu nyinza nokuluma amanyo ne gaita mu bigere. Tambuza video. Magala nnyo olugambo tambuza video. Kwabwe nsumulula sidda mabega. Tewantegeera. Lukwago wama gontegedde Emmanuel Kirabo. Gontegedde. Because I speak in tongues, they will never understand. They are suffering from what we call intellectual poverty. It's a very serious syndrome. A very serious disease. Intellectual poverty. Which is caused by oppression, depression, confusion. Of which it creates what you call hypocrisy within our communities. That is when a black man turns to be the enemy of a black man. And then a black man complains that we were told to hate. Of which, if you are told to hate, you can be told to love. And spread love and unity. Mujja kumuleta lumbuye. Temutuluisa sente za wezedda weziri. Sente weziri. Aina byona zina. Wameri ya ino zisayininga nenga nina bwino mungi wameri ya ino zisayininga ne waliwo anyiga wameri amunyiga obugere waliwo amunyiga obugere mwe namba ina tambuza video zita etambude video tena bakutambula ne Museveni mumutekeko
mwe namba bulire ay mujja kutuwa lumbuye joli wama wenyweze nze nchikutemu nze ndi mu steering. I'm not joking, it's not a joke. Agambyo chono aget wino mupira in 30 minutes. Brigadier Joel West, go and watch football match, there is no problem my brother. Omupira ogulabira ku masanyaze ga busere, omusolo kwa TV ogwa busere, oyagala kulaba mupira bana bapama ku nkomo oyagala kulaba mupira. Empale zo munde za mukyala obazisere oyagala kulaba mupira. Kati mukyala oba akulaba ngo commenting that you have a football match in 30 minutes ngatawa kaba ninjale baluma my brother webereremu. Webereremu. Go mupira genda. Video etambude. Chena mu musanvu kasiri sasa tulubogole mpologoma yedembe popa apa the voice of them people Simba wakatewe mpologoma lubogola eye magere tuse. Ntandise. Nakoze posti nga njagala obubaka bwange butuuke eri oyo yenna gwe kikwatako mu kununula obulamu bwa muganda waffe Freddy Kajubi Lumbuye. Posti eyo ng'egambe bawadde 24 hours abo bonna abalina amaanyi abalina kye bamanyi nga soogedde mannya ne mbasaba that the only way to unite is to come together through communication. Mukwatagane mwegendereza. I hate negative comments. Njaku blockinga eno page yange, it is my official page, verified account. Teka ko munigwa sigalo ulirize video. Esawa ziweddeko. Nay, because I am a very understanding person and I know what the pressure or the confusion those people are going through. I'm going to address them, not to attack anyone, and I'm going to advise them, and I'll give them another hours mpaka sawa bileze chirondo kenkole live egenda okusetula ensi yonna. I am very understanding. I know the pressure and the confusion and the betrayal they are going through. Neka mbayise mu bufunze mbeko kemba bulira mu bwangu. Nze njagala Lumbuye tudde mu struggle kyagulanya tugamba tulwanire ki obwangu zitubutuseeko batudivertinze batuziza mu Lumbuye. Lumbuye ayina ebyama byayino tubulira byenwanirira biveeyo byatuke. Video etandise. Olwo tutandika olutabaalo. Bwe tuddayo wa Mr. Lubongoya byabagambye byonna bituufu. Byabagambye byonna Lubongoya bituufu. Ng'olugendo bwe lwali, ng'entegeka bwe zaali, nga security alert bwe zaali okubeera ku airport okulinda okulabira ddala nti muganda waffe Freddy Kajubi Lumbuye anunulwa mu mikono gy'abatujju singa abanga atuuse mu ggwanga Uganda. Tambuza video. Era bwe mmaze obbisoma ne nkwotinga Marcus akagambo kali akakamu declined. Akagambo ako nno ke kandeetedde okulabika nti nfuna ebyama byonna nga mmaze okutegera akagambo declined. Now I am going to advise each and everyone who is involved right now. Njagala nsewulye because I don't want it to be a secret. Because if it becomes to be a secret, the mission will flop up. And the more you are delaying, some people are going to be compromised. I won't mention their names. They're about to be compromised by the regime and they will give up. And once they give up, it's going to be very hard for Council Wameri, Mwadonko Nyingi to discover Fred Lumbuye Kajubi. Mugende mpole wama Matereza lukwe ruava mulire mmere mugende mpola. Mbayina mwenama kabakuli. Iwama Matereza take wa mulire mmere bwenzija bwenti. Mwenanga muduka kabalaza. I know you one by one. Iwama Matereza. Kubawonya otambuza video. Ewa mama Tereze take we mulire mmere. We mulire mmere take we wava olukwe olulyamu banna Uganda olukwe. Nengeri gye mwatunda akalulu ka nuupu okutuuka okuwanguza wa NRM buli yakwata sente wa nuupu nkuyina mu kitabo kyange.
ng'otunda akalulu okaguzo wa NRM mwe namba ina. I've got you here. Mwatulyamu olukwe muli naffe. Tambuza video kona onyawo nsimbudde. Mr. Luongoya. Ebaluwa jataddeyo mwenna njagala musoma oluzunga mulukanya. Always I advise you to read. Then after analyze to be able to understand. To be soma bimala, you must have quotes within the document. Quotinga. Awono Mr. Luongoya n'ekitebe kya Nuupu ne baddiza amawulire. Nti twagezezzaako contactinga lawyer ono. Lawyer n'alabika nga tali cooperative, tali communicative. Bamu ndowooza yaabwe ne balowooza nti lawyer yalibanga muyaye. Ndese movie tambuza sinema etandika butandisi. Olugendo lw'ettake terwamanyibwako nti omukulu kanso wa Mary ne muwadanku nnyingi bajja kusalako ekitundu ky'ettake. Tambuza video ntandika. Olugendo lw'ettake terwamanyibwako nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kumaliriza asindise muwadanku nnyingi ne kanso wa Mary. Kanso wa Mary ne muwadanku nnyingi bakwata olugendo okuva e Uganda bagendera mu luyaye kye tuyita Alaali. Bagendera ku Alaali okutereeza omulimu ogw'okununula Fred Lumbuye Kajubi. Bebatuuka ettake bafuna kye bayita miscommunication. Ngolo zake amazo zigwamu. Genda mpola njabba wa bwino essaawa 2 ez'ekiro ndeeta bwino. Now Kemba waddeko Kamala. Kemba waddeko Kamala. Ndi musajja ali very intelligent. Nkwata information ne mano givaluinga bulungi bwenti. Ako Kemba waddeko Kamala sawa 2. Omukisa gukyali mikono gya mukulu zake. Gukyali mu bawala ba coordinator bettake. Gukyalina omukisa munene nnyo okusinkana omukazi lawyer wa Lumbuye. Lumbuye gwe yasayininga nga lawyer we. Kakati ngenda babuulira tega amato owulirize. Kanso wa Mary ng'oli wamu ne honorable muwadanku nnyingi ow'ekitiibwa n'omwana mulenzi Pato. Kanso wa Mary nani ne muwadanku nnyingi, be very vigilant. Open your eyes. Ensije mulimu siyammwe. It does not matter you are honorable. Na wane South Africa Kanso wa Mary bw'ojjanjagala kugamba I am the boss. Ne boogenda mu kooti y'e Pretoria nkugalira bweru kibuuzeeko omulala. Tulina connection nnyingi. Ne boogenda mu kooti osanga nataddeyo munange ngataddeyo ekkufulu. Buli kyokola nga bakusaba ssente zo towulirangako nga bagamba ebigambo towulirangako because I am the boss in this country. Njibaddemu ebbanga ddene. Awo mba muntegedde. Tambuza video. Kanso wa Mary be very vigilant ne muwadanku nnyingi. Kakati kyembasaba kiri eki mufune Fred Lumbuye ngenda balagira engeri y'omufunamu ebyakaguta tebabalimba mu biveeko mu NRM wawa maziwalala. Tambuza video wa tambuza video. Njagala Kanso wa Mary, njagala omwami honorable muwadanku nnyingi mukwatagane amazima googerwa gatulwa mugenda kutuuka kulyengedde senga musisinkana omukulu zake twagala okulaba ovale matuuka ettake temulinawo ekifaananyi nga muli ne omuntu yenna ayitibwa zake oba abawala ba coordinator temulinayo ekifaananyi neki mulina ebifaananyi ne Pato. Be very vigilant. Nze my friend nze ne mu kintu nze mbavugira mu movie nze mbatambuliza mu movie. Kakati anakusumbua wano. Oh. Sagala negative comment. This is my page. I block you. You won't watch me again. Njagala honorable muwadanku nnyingi. Be very vigilant. Wetegereze.
Kasinema nzito wakubuza buzo okoma ono nkubire simu. Bwatu wakala kunkubira nawe komeyo nze my friend I've got people who call me but listen nze nunula lumbuye mukwate mpola nze mbiri mwana. Njagala honorable muwadanku nyingi ne wa Mary mudeyo. Je mwagezako okusimatuka ne mwagala okuyita eno. Mukimalirize ne kigana. Njagala bagama nti wataddewo road blockers za mirundi eji za mirundi esatu. Road blockers ziri wezi mwene zibakubye. Ensisi yamwe lumbu ya inalo yawe echo chimu echo kubiri wali abatwalayo badanyiniyo abayino okubanga bakubasaganya ensongezo ngabo inabagamba nti pato kugana abantu okusonda sente was not credited by honorable Zake echo Zake na avayo na mcreditinga pato na postinga na agamba nti sawa zontu kwataganya ne honorable Zake na agamba tuliri wa munani ne pato awonemba creditinga naite muna bakwatagana kati nzemba bulira mudeyo eri mutegeddeyo sagala kwogerayo mulabe kutegeerayo mudeyo munonye honorable Zake wonna wali njagala munonye abawala ba coordinator njagala munonye lawyer walumbuye mugenda abagalire mu office mwenna mutuule ekintu kigwe nga sinadda kusawa 2 ez'ekiro ekisoko obukulu Kanso wa Mary alina okusaininga sente emitwalo 7,100 ejja $. Echo my friend nze nina information. Kanso wa Mary is the man who's entitled to sign that amount of money. But now there is a problem which is keeping our brother behind the bars. It is greediness and hypocrisy. Mwanguwe. Soko teke kwa mwenengwa sigara video ya katandika. Teza njira kulumbuye video ya katandika ekibiti kiruwa. Anamba ku kibiti kiruwa. Tambu za video. Nona kibiriti temumalira budde. Oba nina wakati wana akagudde wansi. Nona kibiriti. Filimu ya katandika. Tambu za video. Toza njira kulumbuye temubiteka mu muzannyo. Tembiteka mu muzannyo. Video akatandika mweberere mwatagala nga akoye you can go. Nko ndeta nsumulula. Kandeta omuliro. What the box of matches? I'm coming. Ron, do you have a box of matches? I'm coming, Papa. Wait, I'm coming. I'm busy. I'm coming. Wait. I'm coming, my love. I'm coming, boys. Okay, go and put this in the dustbin. Put in the bin. Put in the bin. Put in the bin. All of you, go put in the bin. Close the bin. Please go close the bin. All of you, put in the bin. I love you, boys. Bye-bye, my babies. Daddy's too busy. Tugende maso. Nabagambe togera alwa kyogedde oyo mujjeewo kasankula bango pama kunkoma nga nkujjawo soko blocking. I've got time to block soko blocking alwa oyo mu blocking ze tomubulira alwa omulala walwa agambe someone everyone is buying time nyamujja waga everyone is buying time jawo we don't want siko zinombuda alwa ga everyone is buying time alwa ye mulabye ko wanu nyamujja mangu nnyo. You said oyo namujjeewo dda ndako nono mujjeewo oyawedde nda kunoonya negative comments ngoso soko jeewo kwata mpola njagala kanyiga buli kenda I just squeeze everything mu jacket na mazedda tusimbudde video etandise mbagambye
Mr. Lubongoya statement zabawa ezo zabawa nazifuna da byonna byawandika mbambi byonna nabifuna da byonna naye nga njagala okwanalizinga which is which. Tambuza video kakati nze mbabulira bwenti Kanso wa Mary njagala muve ku bya Junior mwagenda ku farmu sime Junior nakola ki ensonga lwaki lawyer abekweka njina. The lawyer is a genuine lawyer, is not a mafia lawyer. Abekweka because there is a roadblock between you and the other parties. You cannot go in the country and you fail to communicate with those within the country. However much you can communicate with the whole government. Mbagamenti wali wa mafia bayo. Bojja wano tuinawo Meja Mizi, tuinawo Dogo, tuinawo abana we bali Mando wali, tuinawo Haji, tuinawo Mugali, tuinawo Bugali, tuinawo Afere ba mafia. Tuinawo Medi Mutupi ne championi. Pretoria tuinayo no yani chamani wa abana je bali abagezi. When you come in the country you must introduce yourself. Lubongoya statement izo naza ina ntufu. Those are the statement I would have made in Zenganze no mani ngantuse munsina nga buli kimu kiganye. I will respond back to my elders nembaga mumanyi omusajja alabika muyaya tubuzabuza. But I want to advise you, all of you, that I need to see all parties united together. Mutukubire no kutifana nyinga muri mwenna mugenda kugama no mani oye. Senga kifana nyecho kibula munna kweziddako mujja kusigala nga mudimaninga lumbuye. Njagala ekifaananyi kya Zaake ngali ne Kanso wa Mary, njagala ekifaananyi kya Zaake ngali ne Honorable Muwada, njagala ekifaananyi nga bali ne lawyer wa Lumbuye omukazi nga bali ne lawyer oyo omulala gwe bagase ku farm service storage. There is no fake lawyer in Turkey who has hidden himself away from the foreign agents who came from Uganda. I want to tell you this. Kubanga nabagamba nti abantu bemutambulira mu wenyini within you bebakomyawo information. Era nembagamba nti wa Mama Teresa kukabalaza emulire mmere Lumbuye watula we wava malaya erimu communication emyeze mukaga ekiwedde emabega ngeruka akazanyo malaya yetunda ali wa Mama Teresa. Malaya eyo yamala ne bajijja mu diru netambuzibwa abantu emulooza nti balina mmwe bagamba tuli fenna. Era kwatibwa kwe Lumbuye nkugamba nti abantu ng'ebikumi ebi they know where is Lumbuye basirika because lack of communication me aterese nenga avunda gwawo emera alya yambwa. So cooperate, unite, bifesa wa bili ezekiro mujja kunewulirirako mujja kuloza mutwagala live na views sime twagala like na views sime na shares. But when I come around 8 o'clock muja tuko biga balubongo yanga tachabiwuliza mbigambe senyo nyinga bagama mulinga amabina gadole. Ekisoka Bobby tewali kyatabu soli muyayi. Bobby yababuse kambya ataja bibagamba yababuse kyeva mula batapostinga Lumbuye ku page ye now and then ngamba demo kisubira yalabye nga there is lack of communication. Tambuza video mugene mukolera live mwogere bye mwagadde byonna eno je ntundeko wenji malira bwenti nga kaweddemu teka ko mune kwa sigala. Tambuza video webale nnyo Mulindo agambye Mathias bajenze mbatwale walo ya namanya gago eyo yensobi ke kakazanyo kankugamba muto wange Mulindwa akakazanyo toka kola ke kazanya akata download block mwenda kamba atulide akakazanyo koyogerako toka kolera ddala ke kakazanyo oyina jo ino okudda yeri muddeyo mwenda mutegeddeyo sagala kwogerayo muddeyo. Kanso wa Mary omanyiyo nawe mulenzi gwe pato omanyi kyenjogerako musoka muddeyo eri
Zaka kitegera kyenjogera ko musoke muddeyo group ezo satu nzagala nga ziri zo ndezi. Njagala coordinator ne baloya ne loyo oli owetake omukyala ne loyo oli omulala. Kakati awone njagalawo Zake ne ba kanso wa Mary kubanga njagala bajjukiza nti kanso wa Mary ne muwadanku nyingi bagendera kwa alali ne batamanya nti eri wali abakafiri. Boba agenda basilamu nnyo kanso wa Mary kubanga bali batumiddwa omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagabye mugende kwa alali ne batamanya nti eri wali abakafiri. Kakati naonze bwe nkugambira amawulire amatuufu nti senga mubiyite ebyolubalato bye mbagamba mugenda kuddamu okuwandikira Lubongoya nga takyapostinga bye mugamba. Chovala, but they are contradicting themselves on social media, which is a very dangerous situation. It gives the enemy the opportunity to manipulate you once again and penetrate you to gain access to Lumbuye Fred aberenga muze Uganda, which is impossible, but there is a possibility of still hiding him far away from us. Tambuza video olinga tatega chenjogerako. Muntegede ono tiyategedde yakatuuka oyo tiyategedde nawe tiyategedde temukaana nabo muntegera muntegera omwana munenze omulindu akantu kayogeddeko nti mujemba twale ewalo ya jabeera ke kantu ako ke bagenzeko ne pato okutuko ogende ewalo ya ne kufamu ne batuukayo ne batamanya nti waliyo road blocker. Road blocker zonna nzina mu 5 ne communication njina ne communication eyo sagala jita sawa zino kubanga kanso wa Mary wabeera alaba ne Zake kati bategedde kyo bagati ono nga atatu etolodde nnyo. Tewali ayinza kukola live nalizoninga nga bwe ndizoninga neba nazikola okukesa obudde ne unefula bambega abanalizinga sente nyingi basaba zaki wololo ate kati naffe twebuuza ebya sente mu malabudde. Don't talk about money. Ne munakola kye munakuba amasimu ne mukubira pato amapato tubulire ketigera maso osman kanso amera matubulire ne mudda ne mukola live ya wasting time. Nze mbayina wano bwe ntimba bakira wano nga kapaketi ka sigara mu ngalo. Mbagambye nti wa Mama Teresa abantu baguze mmera bo wemmere bwe nakuba awantu awo bwenti tenyo baganda no man hate baganda. My friend, be very careful and be very vigilant. Mutulemesa obuwanguzi ate nga twabutuuka kodda. Onaabuuza ki? Teyategedde musonyi we teyategedde kiri wano. Eno page teyagala ba followers, eyagala balonzi na bananchuka. Kati Museveni abagenda kwogerera eggwanga kinkwatako. Museveni byayogera byenjogera. Iba kusumulogana sigala ng'opama ku nkoma.
ne bwagamba kati mwe namba sumuludde mugenda pama ku nkoma mugenda kwesimuza mawulire gabokedde ennyuma obwana bukyekweya esati z'abakitamwe z'ababrowse z'abanyamwe z'abakazi bamwe zemusibamu obwana okupamamu Uganda mukyanywa amazzi ku bidiba ng'ente mukyalembeka amazzi g'ensuwa mwensuwa yombesa amazzi bwali bwavu na butaba na money to afford to buy a fridge ekibalembesa amazzi g'ensuwa kubanga there was no proper infrastructure buli omu okufuna amazzi Olina abera ne data Uganda simu najijjako mu data mu switching off. Why? High cost of data. Mufunyo mukulembeza gendo baterereze ensi nga buli kimu kiri it is a necessity to everybody. A car it is a necessity. Water it is a necessity. Money it is a necessity. Everything. Ebintu omuntu byalina okuba nabyo mu bulamu. Anona agambe Rubongo ya ndiyo father free rumbuye mwe manyi gwe nage bo commenting ebe kisiru nga nkujjawo toteka Rubongo ya mu bino bintu owulidde ne kansoka nkwe warning esembayo todamo commenting erinya Rubongo ya wano boteka erinya Rubongo ya simene with your father Museveni atawo obera maziwa alala nja kujjawo nkwadde last warning togeza noteka Rubongo ya todamo commenting erinya Rubongo ya mulundi ogu nkujjewo toteka Rubongo ya wano toteka wano zake mu free room ye ebyo bijjewo nze nkutestea nze njivuga paka nali njivuze kugoloba wano nga njivuga nga njiri munti ne baba funding ne bateka mu busente ne mukuba ne ngalaba mbwa ne mbaleka mwamaliza goloba mwera bide mucha mutimba nti ze hiro mwamutimba ye nakubiri goloba banange wewe goloba nange mugendo okunkola ngamazo kuvambula mu bwense basima ogenze yebirungi tukola makula geyoleka gona masima ogenze banakampala nga bogera nakampala nga bogera aboto bafako bakadingo bombo clat you don't know what I miss. Sawa bili ezekiro ngenda kuba ntumbudde ensi yonna mugitegeeze sawa bili ezekiro Kanso wa Mary Kanso wa Mary Mwadanku nyingi Honorable zake ba coordinator betake sakala bamenya manya omukyala lawyer abetaaga lawyer walumbuye ne lawyer Mwadanku nyingi je bagenze je muza sema tugende ku farm mwena mwino kubeera omuntu ogu mugende mulabe Fred room ya Kajubi wali era bwe mala video eno nkimanyi mujja mugenzo mulabako musibeko sente sagala bya chama mbukubira honorable zake simu kubirani sagala kuba simu za balemezi kwata nze sina bitibwa bebayina sagala kusindika messages batasoma nze ndi munaku nze nkola ebyange mu lwatu Museveni bwagamba nti today de baganda achogera mu lwatu teyekweka. That is a man who speaks the truth. Bagamba crush you bakera bakurashinga mwena mwachiwulidde kati naffe mweno struggle je tulimo kununula eggwanga tubereba amazima. We address our leaders, we address our people openly. Temukweka ate mudeno mugeno mani yageza Bobi Wine nzenge yo muntu ekinuma njogera wanalali nzemba ina vije serious vije cruise nzemba lina tewali kalaivu kainza kunjija kumulama ne bakabera kali nakakola kakajuteka abantu emitwale ebiri. My friend kino kyenkutemu kati tewali ekyagoloba mwakinzija mu ngalo kati kukyonze nkiina kino ekyagoloba mwakinzija olulumbu yenze mbunyina paka ne wana be Uganda njabaga mbatu sesa wa 12 njaba nina information wana wenkutte manyiwo mbatadde wana mulinga bwana wa kamyu Bajita radio Simba chera musanvu kasese satu mpologoma yedembe Simba wakati ya urubogola ay tambuza video bagambe temuta wana ensobiza akoleddwa dda okugende wa lawyer nga muvudde Uganda ebyo byakoleddwa byonna mbimanyi
Nemugende temuddamu kwerimba mutugende eno nze sawa 2 wentuuka bwenti nga mutandiko okumira eddagala lya ibuladi. Everyone deserves a chance. Ne mukoti bakuwa omukiso ina lawyer. Nze mbagambye mujja kuddamu okupostinga nga Lubongo yatacyabiwuliriza. Kati siri South Africa ndi take mu center. Ngenda kulya mmere wa Mama Teresa. Hello? Londi? No. The laptop has, I don't know why they went off. I don't know. Kakati ono namaganda za kia tanategera neka mujjeo. Buli muntu angamba you told us Lumbu is dead gwe manya tobera mu kirasi. Ne bangamba nase goloba. Kati buli wana muntu nga akugamba nti wagambye is dead tali mu kirasi ngo mujjao. Neka muwe warning oyo oli mujjeo. Tali mu kirasi. Tovula akalulu kachagula nyikabalemo okununula. Omusajja alaja n'ekigambo robadoba temutegeera. Abasajja baba Museveni abakubisa propaganda. Abakubide Museveni. Nze ngakira kumanya nga Museveni musiru tayina magezi. Afadhali nyinzo gamada software wabwe yaggwako w'emirembe ejo. Ono waffe mupya. Ninga amagezi balina. Babavuze. Basano bavuga ne musigala nga muwagira bye mutamanyi paka kufa. Ana kugambye nze mbyogera sina gwentya. Babavuga. Kati mulinde ko live je bagendo bakola Museveni agenda kwogera kere gwanga mujetegereze video. Gwe. Mwetereze. Lumbu yalwaniride gwanga Lumbu yaberedde oba MP. No tunuli abayingira mu parliament okufuna milioni 2 tekuliwa da postinga Lumbu ye. Balinga wano nga bakera mulaba agamba chanigwe bagenda okutta. Anigwe bagenda okutta. Bagenda kuza konze Lumbu yagambye eki. Bakute bu Facebook page tebasaba mutekako because they are distancing themselves from a man the government claims that is using propaganda. They are not with you. They know you are against them. So every information you provide, they will call it propaganda. Because Ugandans never analyzed the word propaganda. They just use it the way it is, propaganda. Nobody knows the meaning of propaganda. The problem of Ugandans is the syndrome called intellectual poverty. Genda ku Google. Wamukubire sima jachikubulira. Intellectual poverty is the problem within the African people. They claim that they're educated, lack of jobs, lack of medication. They don't earn money. Oppressed, depressed, confusion. You start suffering what you call intellectual poverty. That is a very serious problem, which is diverting all Africans, dividing them. Kubanga waliwo abayita ba elite, boche bamanya nti waliwo endwadde gye bayita intellectual poverty. Kati bo baddayo within those communities aba suffering from that syndrome. Ne babakozesa. Ne bawoza tufunye emirimu kumbe okola $2. Mwasibe ne mutya noma nafa abatuulya tuli ku Dembe FM nje baleko makedde budde buli butya. Njagala bategeeza olwayo nalongo yazadde abaana 7 muli mukununa gwanga afuna $4. Bamugamba kuba kayimba ka Bobby. Batugana ennyimba za Bobby. Batugana ennyimba za Bobby. Kuba ku nyimba za Norman. Manager wange tayagala nyimba za Norman ku radio. Ho! Anti munyankole munyalwanda. Tayagala nyimba za Norman ku radio yaffe. Kuba ku nyimba za Bobby nti tuleke. UCC yalise kirangiriro telekuda mukuba nyimba za Bobby. Afuna $7 omwezi. Onangambye weberere mute bakubuzaawo tosobola kwebereramu. Katonda yakubererawo. Abana bonna bali mu makomera bebereramu.
ono gwe bakube sasi ku mutwe yali commentator wa Kyagulanyi yali nga waggulu eri journalist yali yeberedde mu ngambadde ne element nga ina ne bulletproof ne limukwata awo temunteeka wonze nina obwongo Katonda. When it is your day, nobody can say no. God has plans for each and everybody of us. But the only problem is that we cannot reveal God's plans by our own strength. And that is the problem why we don't accept the realities in life. It's because we hate the truth. Amazima gatu disappointing mu bulamu. Tofola bantu batekawo amateeka gagamba tobbanga towayirizanga toyendanga because all they needed was amazima okuva mu muddugavu basobole okukozesa amazima ago to oppress the black empowerment. You don't know, say. Awona yitawo. No man neverere muwa. Ntambule mu kaza bulletproof. Gaddafi tayajiri mu ne bagikuba. Gwali osingala ke dube bitibwa. Gwali osingala ke dube kumibwa. Ozo kutambula ng'ekiro nagende ta Fontaine wa mukazi gwe yayendanga ke yebali nga yiteyo mu cover yali teyebereddemu. God is the only key. Katonda ali mu gwe. God lies within you. You cannot prevent any of God's decisions. If God says today is today. Chovola, when you walk around, you must be a believer that I walk in the shadow of death. I shall not fear. I shall not want. God is my savior. Buluolaga. Go singa lumbu yokwebereramu. Lumbu yabera ngitake ngabagamba wa nze jensu atewali amanyiyo. Wa teri amanyi jensu lanze nebereramu. Abana bakugamba. Bali yange mmere wa kabalaza wa mama gundi, we bali yange mmere wa mamani, oyo gwemba gambi. Ngabana amugamba lumbu yalwato zawa kanagamba wa mwendi byonna mbiraba ndikiria. Byonna mbiraba. Bwe bagambanga alali byonna mbiraba. Awo nze ndabayo. Ninga naye ali wokubwa Katonda. When the time came, Katonda yamugezesa nagamba kankugezese tulabe. Lumbu disrespected and abused Buganda Kingdom. Gwengo vao temutawana neno mbada. Lumbu abused and disrespected Buganda Kingdom. Oli mulalu. Kabaka yagala ettaka yagenze n'asisinkana Museveni. Kabaka ataso Buganda yagenze n'asisinkana ambassador wa Museveni. Sagala muunyeru BBB. Muunyeru BBB. Nabagamba mujja kunsoma ko mbyafaayo. Obaka balaka Kyagulanyi kana kasemba yo butoka libaka kuleka kampandike ku Uncle Norman. Ekitabo kagenda kituma wire.com. Webale chimanya. Lumbu ya had 4 houses just nagenderi. Katonda. But tonight, munja kusirikira mga kata information jaleta tonight njaba byemitima. Sawa bileze kyongera babye mitima mukutuke mwenna mugweri. I don't care. Mufune dagali ya ibuladi, mufune dagali ya pressure, temperature, mufuna amazi. Okujjako sawa bileze kyonga ndabye post egama nti mwadanku nyingi abadda kwataganye ne gundi nga bwe kyali kuzaake. Naye mukimanyi nkigumiza. Waliwo pate ina load blocker ya amanyi nyote mujinyoma temujisa mu maso. Waliwo pate bili zina load blocker. Tezagala kumanya zo zagala kola sente. Bayino kuchimaliriza. Era lumbu yetali Uganda tebakulya sente. Wabula within now they can see that we are starting to obtain the information. There are some people who are about to be compromised and the deal was going on and it still goes on. I know everything. Some people are going to be compromised.
Not from Uganda, but within Turkey. Some people are about to be compromised. If you don't rush to complete your mission. Miaterese. Nze mutankubira simu. Eyange bagikuwako mikwano jange abanjagaliza bakyala bange bankubira. Baby jangu ne zimba. Abana bagala kulya zimba. Baby jangu ne chikomando nti okay. All right. Bebe kulu amita bidandi sali. Sige manyage na gama mukatonda yampa obulamu. Amini bwene ali yampa obulamu. Nagamba NRM yampa obulamu. Ye bidandi sali. Kati ngankunyonyola ekitiko omuntu omuganda ngo wakana. Nabagamba nti mafuna omukisa ne bawayo ku Kyagulanyi mirembe je 12. Katonda nabawa Kyagulanyi. Nemwe mwenyini mutanso mu discrediting his own people. You're discrediting him. Zina bagamba abantu abasinga bali bamanyi no Bobi Wine aganya okutimba mama no mani era banaye no peganya tebagoge balubongoya Kyagulanyi si yandeta mu struggle. Era banaye no mani agena kunyiga era banaye mama no mani Kyagulanyi si yandeta mu struggle. Gundi si yandeta lubongoya. They mention me, they don't mention me. The people of Uganda will credit me one day. And I don't need you people of Uganda to credit me. God will credit me for the good job I've done for my country. Me I tell you say. Ekigambo ngena kiddamu nga maliriza. Kaluwa onatunulidde mimwa okay mwaja feji kusanyusa baganja oyo naye mujje otoja kuddamu kundaba baganje alinga kanti abanyi benjaga emimwaja mwajinsanyusa kati ageze mwaja Bobi nejange nze nina agamwa nawe oyina otumwa neffe tulya mmere tuyisa wane mmere zimba zibera zimba chips zibera maka packet zimba chips z'abana zimba chips z'abana amuziba wade ne bagenda nazo wana zimba chips sawa 2 ezekiro sawa 2 ezekiro sawa 2 ezekiro sawa 2 ezekiro ense kwata omuliro naye nga njagala kiddamu nti honorable zake wa malogenda mwadanku nyingi ne kanso wa Mary bagendera kwa alali atabangayo era alali wawe bali bamutambuliza mu nsi je batamanyi bulungi nga bo basuubira senga batuka ku judicial system ne balaba ne kuloya oyo loya go bagamba nti yalabye kulumbuye bwe kimwe kiba kiwedde ne batamanya nti ensi je bagenze waberayo road blocker waberayo amatafali nayo wali ensozi wali amafumu waliyo biki nze no mani nganze nkutemu kati mufunye yakalala mugene mugambe no mani yakwata omukazi kwate mwagala kuulira live ya lere kiro mugene mugene no mani yakwata omukazi ngaye mwagamba kugoloba ase goloba kati amutekewe kibozi no mani yakwata omukazi no mani yatoma awo mutekewe kibozi mumunemese nze wendi nze mbayina olwalero mbayina wano mwetereze paka nganfunye lumbuye era lumbuye ajabaga amanti akasajja kanoma ne mukaveko kaina information yonna mbozi bamuwa obutwa ne bamuwa omutwa
mumanya awenje okulabira bana Uganda nto badala Uganda egena kujjako Museveni mbuyinza. Sawa 2 ezekiro olwaleero era kambalabule njabaga nti abantu balina entondo nabagambyeko ne bafuna entondo tebawuliriza. Ngenda kwogera ebintu besali yagadde government kuwuliriza. Ngenda kwogera ebintu besali yagadde bitabule ntekateka za kunna muganda afirumbuye nengenda zogera basobole okweta buli omu yeete besumulule. Bana Uganda nga muli bankwe. Mufune mpeke ayine enzi kunywa amazzi agoocha. Kalwa kanyampi kolengedde mwanyina Roni Wine kalengedde kalwa. Kalwa kolengedde. Kalwa kolengedde kalete kalwa. Kawunya olubibibi. Kalwa. Ama Kayemba Dominic takatandika okugula uze MC Noman gugula. Na YouTube channel je rigendo labe uze MC Noman. Abagala yabagenda Instagram je rigendo uze MC Noman. Nazali bwa muntu ndi mwana wa muntu nga mmwe. Na ye kiriwo nina amazima mangi. Bwe buzu bwange nze sirimba. Oba kye kirungi oba kye kibi simanyi. Oba kichangana no gagga wala simanyi. Anti onangambe ate yafudana tugamba tanoma na ina bwino. Nayo kamuleke gwe gusose. Nake don't bring in negative. Nze bwe nkulaba ngo comment gebe kisirumanya nti when my class has seated or when my class has begun toteka mu chovala mbaga manti chagulanya ino obuzubu bungi nnyo. Nabagambira nga tuli mu campaign tichagulanya asomesa bana Uganda ne bana Uganda bategeera leero encha. Lwachoza Tamale Mirundi atwa ku TV n'abagamba buli chayagadde abalaba you don't know. Tamale Mirundi yayogedde jjo mubate mukyabijjukira muddayo ku radio kulya byayogedde ko lebe mutegeera. Kaka oneti yaba demokrasi. Otiaba demokrasi ansubidwa. Teba demokrasi. Sawa 2. Nga diaspora yo nema zo kwetereza. Ezekiro. Sawa 2. Bama kutesa yabale kulaba video zange. Genda ku YouTube subscribing. Temwagala ku subscribe. Obane live ndikole ku YouTube mbalete emisinde. Obaje manji kolera muso ku subscribing. Amfunene ku views. Muleka mwina olugezigezi tuba amawule temwagala ku sharinga video. Nzakamba twale ku YouTube je mamba vugira akabadia. Mbatwale ku YouTube je mamba vugira akabadia. Mwina mujenga muguddeyo. Chena musanvu kasise satu. Emmanuel Kenneth live from 4 ways. Big up my brother. Chena musanvu kasise satu mprogoma edembe popa ani. Noma nyolinge tako. Atemukana nabo. Bubera bumbega babugamba mugenda mbegere ku social media.
ama birungi Olivia big up wa subscribe nze ama webale ku subscribe nga ku YouTube channel yange webale kamba twale ku YouTube je mbanange mbabiramu temwagala ku sharinga video kamba twale ku YouTube munda gisharinga mnanja batwa ku yoje mbatwala katika badia nalo ate mujja kujja kati nze ndi ku mulembe nzo wakabi sibako sente walu abayize n'okusoma amabaluwa agabulimba bakopa amaluwa anagamba mumala budde struggle mujitta temusoma amabaluwa ge mutasobola nze baluwa ezange ziri genuine nzifuna jemba nkoze yange mbagamba nti yange Chena mu musanvu kasise satubogole mpologoma yeddembe popa apa the voice for them people mwebale kuberanga mujuliza etuke Masaka ekyotere mubende soroti yonne etuka bagita lubogola Simba mwebale kubera ko ngamutuliza sawa bili twesinka nigenda ku Instagram bampita MC Nomani Ganja following ku Instagram genda ku Twitter bane mugenda ku Twitter mutweetinge rumbuye genda ku Twitter MC Nomani Ganja genda ku YouTube channel yange MC Nomani subscribing abera yo nnyo kyakabi na yenga bino tebiri mu kwagala subscription oba follow oba likes kuno kununula bulamu bwa comrade Lumbu yaberedde wensi Uganda yonna Lumbu yaberedde Museveni natuka n'okushafolinga cabinet Lumbu yaberedde wa amaje ne gafuna omusala Lumbu yaberedde wa police nefuna increasement Lumbu yaberedde wa mukulembeza abantu Kyagulanyi nafuna security updates Lumbu yaberedde wa bana bali mu campaign mu struggle bonna ne bafuna security updates Lumbu yabereddewo diaspora n'abagamba mwegendeze wali obutwa Boston Kabuye mwamula bwamukwata obutwa nenga Lumbu yabogeranga Lumbu yabeerawo abalokola abapatiri ababishop bani bakadino genda ku YouTube subscribing sawa 2 ezekiro tujja kumuleta Fred Lumbu Kajubi kamba twale ku YouTube sawa 2 ezekiro jemba tutemu subscribing temutumanyira ola Bobby tawoza nga 1 million subscribers ku YouTube muli babi nnyo mwali mufudde kyakabi ku YouTube naweza 1 million muli bafu Ned Kenzo nasinga president wa abantu mulimba namwe Ned Kenzo asinga president yalonde ba milioni 9 YouTube neberawo nabera ku Twitter ngata aina ko milioni mwali bade milioni 7 ku Twitter ba MP be mwalonda bayina abantu 10 2 5 10 7 muli bafunyo tugende ku YouTube saa 2 tetuna data aina kyabuuze ayagala okutesa n'abantu kamba weyo mukisa ama mazemba ade abantu batana bagala okubako kibogera njagala nnyo opinion z'abantu nziwuliriza pay attentive ama jangu tuulire James Migadde gwosoose James Migadde nsanso kulaba ku YouTube bampita MC Nomani genda ku YouTube amanya gola ba ku Facebook gegali ku YouTube channel amanya gola ba ku Facebook gegali ku Twitter amanya gola ba ku Facebook gegali ku Instagram amanya gola ba ku gegali ku Google somako ontegerezani alo sebo ko oli mukama wa Faro Bashiri Kauma webale nnyo muganda wange namakula Viola bane mwite mu bwangu mwalira abantu data omwana wange ngaakaaba sebo jangu
Bobby. Come, Bobby. Come, Bobby. Come. Bobby. Come, I give you, come, Papa. Come, I give you money. Come, take money. Take the key. Go start the car. Take the key. Come, Papa. Come. Okay. All right, jump. All right, Papa. Jump. Esawa bidi ezekiro. Ama babi nsanze okulaba. YouTube channel ajagala bampita MC Norman ku YouTube bannange. YouTube channel yino kanjiba wawaga subscribing. Tonga atogiraba naawe olimba. Yino YouTube channel. Ongamba otogiraba. Ongamba otogiraba yiyo YouTube channel. YouTube channel yiyo njipininze. Ongamba otogiraba. Eva Joy huyu ava ku YouTube channel uno mulengedde wanava ku YouTube channel commenting. Sawa bili ezekiro mwebereremu. Sawa ko oli mukamange sanso kulaba YouTube yiyo ko erinjita doje. Alo genda ku YouTube subscribing sawa bili ezekiro mangu. Olivia sanso kulaba. Namwe mujje muogera abantu batano tuve wano. Pros Mariam. Ama ntanzi abudu webale nnyo bawa YouTube channel. Subscribing. Alo? Abantu balina network ambasibudde mwera bambere bulungi. Kale, salute. Ne buli omu yebereremu. Struggle tenafa. Neffe tujitta. Kyagula ndana nava mu kintu mwali. Neffe tumalamu amaanyi mwebereremu. Ama webale Moses ku subscribing abane mwebale nnyo abanfollowinze ku Instagram mwebale nnyo bampita MC Norman Ganja ku Instagram abali ku Twitter bampita MC Norman Ganja abali ku YouTube channel bampita MC Norman Ganja buli wonaga MC Norman Ganja buli wonaga Tegede ama webale ku subscribe yani Muruya webale subscribinga YouTube channel yiyo jiba wadde sawa bili ezekiro sawa bili ezekiro tambuza video mako nkogedde Shakira Pounds wegendereze comment yonjirabye wegendereze njagala nnyo omuntu akomere birimu amagezi nkwadde just one warning eddako munenga nkublockinga yes I block